The Newsroom, where untold story is revealed. Ekituufu kiri nti sitaani ye teyeewummuzaako newankubadde osaba nnyo naye ate tekigenda gaana sitaani kujja gy'oli. Olunaku olwaleero omuyimbi mu ggwanga lya Uganda avuddeyo n'agenda ku mikutu gye emikwanira wala n'awandiika obubaka obugamba nti nkoye okwekweka wabula njagala ensi emanye kikyendi. Nze ndi musiyazi era kino kye njogerako Pastor Kayanja okitegeera kubanga bino bintu byaffe. Baganda baffe, baganda bange, mwenna abakristu ng'owulira ensonga nga zino nga zijja mu public dominion. Ekyamazima amatuufu tuba tulina kwesabira bwesabizi nagamba nti omutonzi tusaasire. Musajja mukulu ono Papa Sidi abamu mumujjukira mu nnyimba ez'enjawulo ze yayimba ne mu kayimba kakenza ka stamina mumutegeera nti Papa Sidi yo n'ennyimba endala zazze ye nga ye ayimba. Ono Papa Sidi we twogerera yafulumadde eggwanga lya Uganda. Ekigambibwa nti yali mu ggwanga ly'Abamerika gy'awangaalira ensangi zino. Ono nno nga ye yavaayo dda n'alangirira nti muli wa Bisiyaga Kkungwe. Kati avuddeyo n'ategeeza nti nze nkooye okulaga okwekweka abantu obutamanya kituufu kyendi. Nti nze ofiira ddala ku myaka 10 nali mpulira nga okuweesa empiki njagala kuyisa mu Livansi. Baganda bange tusabe. Nyokka mu byonna yandibikoze n'abyogera n'ata includingamu linnya lya musajja wa Katonda. Wuno aleese obujulizi nti obwenkukunala obulumika Pastor Kayanja okubeera nga ye omu kuba mutendeka. Bikwasa ennaku bikaabya amaziga. Nze Deni nkusaba video soko ogimpere like. Nina ka video kengenda okukuwa mu maaso ko awe mwatu olabe ate omanye n'ensonga lwaki olina osabira ennyo omusumbawo. Kiriwo penge man nze nkooye okwekweka njagala living ku true color yange blood sijja kulimba. Kiruma mutima kubanga tosobola kwogera kyoli oba okitegeera ng'omuntu. Oli baddeko ng'olinga ali mukomera penge. Olinga ali mukomera. Kizungu akiyita mu dinayo ng'oli awo. Oli mu dinayo okitegeera. So ekyambisizaayo ne njogera ensonga eyo. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nti nze ndi bwente ku true color yange. Kati kitwale Papa Sidi kuba Wembo nabitone batwogera mu tulina okubawa ebitiibwa benso tulina okumekiza tuwambe twogera tebikakasa. Kati kitwale Papa Sidi nti nno oyagala abasajja. Yeah. Papa dino kyogedde okimanyi kyoyogedde obaga awo wennyini video gipereka like subscribinga atannaba twegattako mu butongole ate era nkusaba sharinga video eno n'omulala ali eyo agifune. Njagala okujjukiza okuzzaako emabega mu myaka 20 gye tukubye amabega omusumba Kayanja Robert azze agugulana n'abasumba banne era nga abasinga ku bo bamuteekako ekyo ekyokubeera omusiyazi. Kankuzeeko katini emabega enkuwe katambi kano owulire butya Ssennyonga bwazze akolokota musajja mukulu ono era omanye nti ddala abantu tubeera nabo naye nga bo be Bayuda be boogerako nti Bayuda tuyita nabo. Abalenzi bano we bajja oba bavubuka balambulula mu bujjuvu ebintu bye bayiseemu engeri gye babafuna
engeri gye babakuŋŋaanya, engeri gye babatendeka, engeri gye babasembeza ku mwanjo, n'engeri gye babakozesa nga bakozesa ssente n'okubasuubiza ebintu ebirungi mu bulamu, oluvannyuma ne babasiyaga. Those people that are telling me that the one stirring up this, remember this, it's not my case. Somebody opened a case. It wasn't me. Somebody went in the court and started to tell lies. That wasn't me. Even up to that, we are pretty quiet. Now somebody took it another level to take the information from the court, put it on his platform, and say our names. Kati ani yasoka. So who went first on this? If you say, Pastor, you are spoiling the church, or you are doing this, you go tell the person who's initiated this. It's not my case. I'm not even in the courts, but I'm the subject matter. So you want me to just be silent? I'm not even in their case. I'm not there. But I am the headlines. Do you want me to just get a corner and go there and Kevin and hide and say, oh, there they are? That's not me. I will say the truth. Let me take it further. So, who brought it to the platform? I have never said Pastor Robert's name ever on this platform until recently. How did I start? When he started saying our names. Ebigambo bya Ssenyonga obiwulidde ng'ebyo by'osaagala kubeera nga mbitotola na kubeera nga mbiddamu, wabula kansooka ate era mmalirize nkweka vidiyo kano owulire ku bigambo by'ono Pastor Hajj Bujingo. Mujjukire essuubi lyonna lye twali tulina mu biseera bya Easter, ng'obuvubuka buveeno n'eri bugamba Kayanja Robert abulye ebisiyaga. Ne tuyimiriranga abooluganda ne tugamba Mukama, musajja ono abulidde enjiri ebbanga ddene era bangi be yayatuza obulokozi, tetubuusabuusa kolingi ye, naye fraternity eriko ekintu, mbiri gwa Kristo guliko ekintu, teboogera ku bangi, boogera ku ye. Muwa amaanyi Robert Kayanja, muwa amaanyi aveeyo agabire eggwanga ekirabo kya Easter. 1, yeegaana abavubuka abo, yeegaana ebisiyaga ebyo. Number 2, agobe ebisiyaga, kubanga ye muntu gwe nekakasa nti alina anointing. Sibuusabuusa balema batambudde ewuwe emiggo gye giri mingi, ne mbagamba tasobola kulemwa goba muze gwa bubina, tegusobola kugaanirawo. That was before Good Friday. Ne tulinda Good Friday nebaawo, abantu ne balinda Easter nebaawo, akatamine katambulanga yayogeddeko nti bw'anaayanukula buli muntu ajja kumanya nti yayanukudde. Ne tugamba ndowooza omwezi tegujja kugwako. Epo tewaliwo kyogeddwa. Bannayuganda nga gw'olina omutima ogukkirizira nga okimanyi nti omutonzi oyo ye yakutonda n'akuteeka ku nsi kuno, tewandibadde nga oyimirira naawe n'ogamba nti ogenda kkonjera munno. Kakati akatambi ka Papa Sidi nako kaakano nga ayogera ye butya bwe yatandika okwenyigira mu nsonga z'okuweesa empiki ng'aziyita eyo. Abasajja penge mulo. Papa Sidi watandika ddi okuwasa kwagala abasajja kuba tatandika ddi otunyonyoye wano okwatagana wotya Kayanja po wagambye kumuyina ekyammwe ojjo ki okumanya nti oyagala abasajja? Yagala nnyo mentioning amanya g'abantu naye nze nga nze
ng'omuntu kyatandikira ddala kuva mabega nga nkyalina emyaka nga 10 awo 12 bwenti nga ndaba mwana saagala ku associatinga nabaki nabasexi mwana nga ndaba nze tebankolera nga sibaagalira ddala naye nkijja nga kikula naye nga tinga bw'omanyi Penge ebbanga lyaffe ery'emabega olumanyi gwe haso zonna ozimanyi nzimanyi era haso nenzijaawo nenyingira mu bya music nenyimba music ate nakwatayo kati olw'okuzibiikiriza erinnya liri nga sisobola kukola ki kuvaayo kweraga okitegeera sisobola kuvaayo nti no neerage mbantu abantu baffe abayo wabula teweerabira nti buli sitaani lwayimusa enfuufu ne Katonda ayimusa omutindo. Mu vidiyo za leero zonna ze ngenda okubeera nga nkolera zigenda kubeera nnyimpi naye ziwebudde ozitegeere, then ojja kubeera nga ofuna ekinyusi ekijjudde muzo. Kankwe kano akatambi ka Pastor Kayanja n'omukyala amanyikiddwako nga mukyala Kayanja, okawulire Jessica. Prayer is the key okusaba kye kisumuluzo mu bulamu bwo. Everybody do your hands like buli this. muntu waniko engalo bwoti. This is the life that does not pray. Buno bwe bulamu obutasaba. Do this. Kola bwoti. This is the life that prays. Buno bwe bulamu obusaba. Join your fingers together. Gatta engalo zo zonna. When you don't pray, otasaba, buli kintu okikubira bbayi. You just wave at everything. When you pray, naye bw'osaba, your hand becomes a spade, omukono gwo gufuuka ekitiiyo, a big spoon, jiika ennene, so you scoop. osena ebintu. When you don't pray, you go through things, bw'otasaba ebintu oyitamu biyite, but you hold nothing. naye tolina kisigala mu ngalo. But if you begin to pray naye bw'otandika osaba ebyaddala and begin to believe God, n'otandika okukkiriza Katonda, and sometimes oluusi we don't know how to pray, tetumanyi kusaba, but He told us naye yatuyigiriza this is how you pray. nti bwe muti bwe musaba, Identify yourself olina okweraga with God. nti Katonda kitaawo. Say, God is my Father. Gamba Just identify. mulage nti ye kitaawo. Identify yourself with God. weerage nti Katonda kitaawo. And that is the key. kyekikulu ekyo. That is the key. You have to identify yourself with God. olina okweraga nti Katonda kitaawo. Beyond the newsroom gwe mukutu kyokola kya mwendo mungi, webale kungoberera ate nkwebaza bwebaza munywanyi. Kale mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu wasiimye, mbeere bulungi ate era tuwegweko nga Mukama akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.